Empaka za ligi y'ensi ya National Basketball League yazemu okutojja lunaku lw'eggulo n'emizannyo egy'enjawulo nga club ya Power yakubye Falcons abakawangula empaka zino emirundi 6 ku nsero 86 kwa 5 zokka. Buno babadde buwanguzi bwa kusatu eri club ya Power season eno ng'omuzannyi Michael Makiyadi yasinze okuzinya aba Falcons olugunje ng'ono yatebye ensero 25 saako okukola ennumba ezavuddemu obuwanguzi emirundi 4. Abazannyi ba Power okwabadde Fahimi Sebatindira ne Brian Odul be bamu ku basinze okukola ensero ennyingi era nga bano bazinyiza club ya Falcons oluguje mu bitundu byonna. Power bali mu kifo kya kubiri emabega wa KIU Titans abakulembedde nga ttiimu zonna zirina obubonero 6. Emirala egyazannyiddwa JKL Dolphins bakubye Nkumba Marines ku nsero 5-4 kwa 5-7 zokka. Dolphins yatandikiddewo okweriisa enkuli mu kitundu ekisooka nga bafunye obugoba 2-1 ate nga Nkumba Marines balina 11 bokka ng'omuzannyi waabwe Jean Philippe yateebyeko ensero 20. Mu kitundu ekyokubiri Nkumba Marines bagezaako okwenyweza wabula omuzannyi wa Dolphins Ferdinand Ondama yabafuukidde ekizibu yateebye ensero 18 n'akola ennumba 3 ez'abaviiriddeko obuwanguzi. Abazannyi Innocent Ochakakon ne Simon Oleha be bamu ku basinze okuyamba Dolphins ate nga ku ludda lwa Nkumba Marines abazannyi abagezaako abaddeko Melvin Daimandiki kw'ossa Leo Marcus nga bano bagezaako wabula Dolphins ne basinga ensumika. Kati Dolphins bali mu kifo kya 4 n'obubonero 5 ate nga Nkumba Marines be basembye n'akabonero kamu kokka. Empaka ziddamu enkya nga Warriors batunka ne UPDF, Power bakuzanya ne Sharing, KIU Titans babulana ne Our Savior ate nga City Oilers balina ekikopo kino bakutunka ne UCU Cannons Lugogo. Mu liigi y'abakyala Javon Ladies bakutunka ne Magic Stormers, KCCA Leopards bakulana ne A1 Challenge.